naye kooti enkulu yesobola okusaba okweyimirirwa. Taano, oli Muganda era oli musuubuzi, oli mutuuze w'ekisoga Central Village Entenjeru mu Soga Town Council e Mukono District. Omusango gukuvunaanibwa gwa kutta gwe Mayanja John Bosco era omuyitibwa Jebbi n'abalala bangi ku nnaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokuna 2026 ku luguudo lw'e Mukono Katosi ku kyalo Luwule Nakisunga eggombolola ya Nakisunga Mukono District mu bugenderevu watta Arikiriza Bridget. Mayanja John Bosco for us for communication and chatting. Mayanja, what language do you understand? Okay, so we're going to read for you the charges against you. Yes, JB, you remain under the resident of the Soga Central Village, Entenjeru, Soga Town, Council in Mukono District. The statement of offence is murder contrary to section 171 and 172 of the Penal Code Act, caps 1 to 8. The particulars of the offence are that Mayanja John Bosco and this court has no jurisdiction to hear your matter, so we shall only be mentioning your matter from this point forward. You have a right to apply for bail in the High Courts if you want to apply for bail. Interpret. Eno kooti terina kusaluulira musango gwo era ojja kuba omusango bagusindise ku High Court enkulu imirirwa naye kooti enkulu yesobola okusaba okweyimirirwa. Alinda is there. Alinda is there. A friend or a brother to Regan and Bridget Alichiriza, the deceased. Waferiye indwara ya Namirembe after getting head injury in a collision or in a suspected murder. I want to thank police that has gone up to this far doing investigations. Yes, they have gathered so far. I really want to appreciate now that we have some evidence. We will try by all means to bring justice to Bridget. She has been a student at UCU studying law. Studying law, when you are studying law, you'll be wanting to bring justice to this world. So, though she's not still here,
we will fight by all means and bring justice to her. So we will do all our best. We will bring what is necessary and make sure that justice is brought to is given to her, though she's still not here. Okay, Bridget yategeera JB where we are not, and namwanjula like kale yagambako maama nti alina omusajja agenda muwasa kibiki all that, naye yali tamulabangako biki kale ntebagendangayo newaka, so gwe wadde atambula naye, so bakwatagana. Even Bridget yagendako ew'obulenzi on 29th omwezi ogwokusatu, but they have been like together. So all along yalina mukwano gwe abamuyita Rita gwe bali basoma naye ku UCU, yali amugambyeko waliwo kyayagala omugamba. That same night, Tuesday, we yafuna accident. Naye tasobola kimugamba, but there was something waliwo ekyayamugamba nga kiri personal about in a relationship. So kyetwategeerako baali bonna mu bbaala bavaamu nga balina misunderstandings ezo ze balina ne bavaamu bonna mu bbaala ne batambula bonna. Naye omulenzi bwe twamubuuza for the very first time yatugamba yamuleka Wanton, abalala nabagamba yabaleka kumpi ne hostel, but not later on wetwazuula amazima mbe bagenda bonna up to the other side oyo yafunira akabenje. So yali boyfriend we, naye mu bbaala mwe baali n'abaaliwo bonna batugamba bavaamu nga balina okutakana. So kyokibola kyatuwayiza nnyo following up n'omusango guno baba nga tulese evidence. So what happened, olwatuuka eri yakubirayo ebbaala n'abagamba Bridget afunye akabenje eyabaddewo ku bbaala n'abalagirira even ne sayidi gy'alimu. So ab'ebbaala be bajja be baali bakatuuka bwe bati nabo nga naye bagamba yali atuuka butuusi, naye emotoka eyamuleeta omudwaliro naye nga mwali yali different kuva gyeri gye batambuliramu bonna nga bava ku bbaala, yali yanjawulo nnyo. So nakyo kyaleetawo okwemulugunya, kale kyatuleetera oku following up even with this case. Naye emotoka yamuleeta mu ddwaliro naye yoyo omusajja, and from the gundi batugambyeko zonna emotoka zo bazirikavaringa and they are going to do DNA tests. Kitegeeza ono ye kenyini boyfriend ayinza okuba ye yamutomera. Boyfriend yennyini amazima gonna galiwo, teyagendera ku bodaboda mba wayafuna akabenje, no. Amazima gali nti kale kiri nti whatever happened, it happened when JB or the boyfriend was there. He knows the truth. He knows what exactly happened to that girl. You see, Bridget alitiriza abadde student ku UCU, a law student, fourth year. Abadde agenda mu last year of law. So that's what she has been pursuing at UCU. Bachelor in law. Bridget, my sister bamuyita Bridget alikiriza myaka ng'emeka? Abadde alina emyaka 23. She was born in 2003. Very quiet. You couldn't get much from her unless you're her friend. Yeah, and the last time I was interacting, it was on WhatsApp, and she would tell me she's in Mukono for her internship. Yeah, that's what I do. How did you get the news of her death? Well, that we received the news in the class group that Bridget passed on through Kati
oli gwogambye close friend agambye nti asamusanve amanya gange za ategeka James Amoti na nkola mateeka wano ku UCU buli mwaka wange gwokuna and mbadde nali nsoma n'omugenzi and kyemujjukirako nti yali muntu musirise ebintu bye tomala gamutegeera buteposiko ng'omaze mufula mukwano gwo twali tusoma ffenna mu discussion group yemu and kyensobola okugamba nti yali muntu mulamu okutwaliza wamu yali nga talina buzibu wonna tuli kubanga n'emikwano gye gyali mitono era nange okubeera mukwano gwe twalira kubanga twali tuli mu discussion group yemu. Yes. Bridget nagasanga ku mukutu gwa WhatsApp mu group yaffe besoma naye bali tuna WhatsApp group sharinga information era mwanene nga tulimu eno holiday n'emyezi ena awo amawulire gajjira Bridget yali afunye accident bamukolako surgery ate kati twalibulya like after like 2 days nga amaze okufuna yo accident watubulya nti surgery kyali successful. Yes, and that was maybe the cause of her death when we are feeling. Yes. Bridget nga tanaba kufa nsemba kubaako naye mu discussion group era nga batuperenga kukola exams okutanga tunatera okugenda mu December. Yes, omulimu yasembayo okubeera naye maybe ebirala twabeera just ku simu nga naye agamba aliwenga Mukono yali akolera gundi internship ye. Yes. Okay, best friend, Rita. We formed one of our friends called Irene and sent the message in the group. So from the class group, it's where I got to know that had actually passed on. And it was said that she passed on from an accident. Something of the sort. She was taken to hospital and surgery was done, but it was not a success. Apparently, that's what we got to know. It was really shocking news. But, well, that's it. Yes, Honorable Amania. Nze Mutinye Evans. Ani? Mutinye Evans. Nasoma ku UCU. Nakola Bachelor of Laws ndi mu 4th year. Bridget yali classmate wange. Twali tusoma naye. N'ekirala twali mu discussion group yemu ne Bridget. Kiki ojjukira ku Bridget? Bridget was someone who was so humble, so quiet. Yali musirifu nnyo. You could not just get to know her from nowhere unless maybe you were the friend. So amawulire wagafuna atya ag'okufa kwe wasemba ddi kubeerako kodi naye bakumulaba? Bridget nasembayo okumulaba mu December nga tumaliriza exams naye then I last talked to her on WhatsApp nagamba she's in Mukono doing internship awo nasemba kumuwuliriza then amawulire nagafuna mu class group wasamale morning nendaba message mu group nga bagamba nti Bridget has passed on. Then later on there was some information that came up nga bagamba yafuna accident. Then she died in the hospital. Erinya ze Bernard Rwamugira andi mutuuze mu Namukono. Okusinga kwa byonna nerwamuwamu n'abantu abalala bonna kino ekyakagwawo eky'omuyizi waffe ku UCU yava ku kyamuleeta agamba ng'okusoma ate nadda okufuna emikwano egy'abasajja egyamuviiriddeko okuba ng'ava mu bulamu bw'ensi. Bazadde we gye baali bamanyi bamuweereza ku ssomero ate abivuddemu abigaseemu ebirala kumbe n'atamanya nti bano abamu tebajja mu bulamu bwabwe nga ddala babaagala naye nga waliwo ebirala bye baagala okutuusa. Nabwe kityo tuusa obubaka bwange eri abasomi bonna naddala abaana ba universities nti baba bavudde mu maka g'abazadde baabwe
bagezeeko okunyiikirira ebibaleese baleme ate kuteekamu kunawuuza abantu be batamanyi kubanga bangi nnyo bakyafa ono si yasoose n'abalamu biraba nti ennaku zino abasajja tebakyalina mukwano guli awo abawala ate tebeegendereza bo bayitawo bwalaba omuntu ng'alina akasente naddala abalina amamotoka bakoze kinene nnyo okutta abaana baffe nabwe kityo abayizi abaana abawala tubasaba yadde mukuze mutuuse ku universities naye mubeere beegendereza n'abantu bwe muleetinga nabo n'abantu bwe mugwa nabo mu mukwano ogutategeerekeka mugezeeko okugwetegereza nga temunaba kugenda ewala kubanga ebinaava naye ate era tulaba obutemu obugenda mu maaso eri abaana baffe abali mu classes senior 1 to senior 4 senior 4 to senior 6 n'abo abali mu universities. Kati for example tulina obutemu obwakabeerawo wano mu Mukono district erya omuyizi waffe owa Uganda Christian University nga abadde alina engagements like affairs zagendamu n'omuntu gwe tuyinza okulowooza nti atabadde mulungi. Abantu baffe bano bakozesa ebintu ebitategeerekeka. I hear ti omulenzi ono mayanja abadde alina ebikolwa ebya kubanga atunda enjaga ng'agiguza abantu ab'enjawulo kiwandiise oba opium. Ono omusajja mayanja John Bosco nga mutuuze w'ekisoga town council eyasse omwana waffe omuwala nga kiteeberezebwa nti yasse omwana omuwala ow'emyaka 22 ng'omwana ono muyizi ow'omwaka ogwokuna mu mateeka gw'olaba nti omuzadde abadde atambuza ku kosti ey'amaanyi yunivasite gy'erina amutambuza omwana agenda kumala naye n'afiira mu bintu ebitategeerekeka n'omuvubuka atategeerekeka n'omuvubuka abazadde gwe batamanyi n'omuvubuka atalina any attachment kubanga omuwala ono alikiriza Bridget musimu wa wano mwana yava eri kujja kusoma ne bamuteekerawo hostel n'abeera ku UCU with a lot of guidance and counseling eri ku UCU University with a lot of religious morals values eziteekebwa mu bayizi ku UCU naye omwana ono asobola nkubanga sneakinga out n'agenda n'omulenzi ng'ate buli muntu yonna gy'oli wandowooza nti omwana wa 4th year ng'akola n'amateeka yandibadde asobola okwewako self protection because security etandika naawe naye olwokubanga abantu baffe abalimba boogera bingi okusinga abatuufu abawala mwenna abali ensabo bategeeza nti abantu ababi boogera nnyo okusinga abantu abalungi. Oyinza okuwa chance omuntu olw'okuba omulaba akufaako akola ki ne gwe ngolooza nti akwagala naye some of these people baba engaging into relationships not because mulabika bulungi but because balina motives zaabwe. Abamu ba specializinga mu kutta bantu, abamu ba specializinga mu kuwamba bantu, abamu ba specializinga mu trading abantu nga balina bwe babasasula mu kyemutayinza kutegeera naye muva mu universities gye babatutte muva mu bisula abazadde bamwe gye babatadde muva ku mulamwa ogwabaleeta okusoma and minds zamwe zibeera nga ziteekebwa ku bintu ebitali mu makulu. Kati tufiiriddwa omwana omuwala omwana abadde ajja okuba obuvunanyizibwa omwana ow'amateeka agenda okulwanira eddembe ly'abaana n'abakyala oba eryawo n'eddembe ly'abaami eddembe ly'abantu abatalina abateesobola atiddwa mu butemu obutategeerekeka. Nebaza police ekoze okunoonyereza okw'ekika ekya waggulu n'ekizula nti omwana ono si kino kibayogera nti yalemye okusurvivinga for a surgery gye yabadde agoyenga kimanyi bagamba zivaayo findings ezivaayo ne police ne CID department ziraga nti waliwo ekyenjawulo ekyakoleddwa ku muwala ono mu motoka. That is how yasobodde okuba nga alina omusaayi gwe basanze mu motoka ng'alina ebintu ebyamusangiddwako era omuvubuka ono already bamaze okumuyimiriza mu kaguli bamaze omuyimiriza mu kkooti era ne bamutwala agenda kutandika kuba ng'awere nemba n'omusango. Si kyekisoose tuba n'omwana omulala oba wa senior 3 oba senior 4 again era ku butemu obuyitiridde mu baana baffe abawala ne mu bakyala yes ne mu basajja mwebuli naye kati kisusse eri abaana baffe abawala ng'era njagala okubiriza abazadde mwenna gye muli oba abazadde ffenna gye tuli nti tufeeyo nnyo okubuulirira abaana baffe abawala ate era nga nsaba n'abaana baffe abawala nammwe mutuwulirize bwe tuba nga tuwogera nammwe. Si
lwakuba nti tubafiiriza essanyu ly'ensi, si lwakuba nti tubaleetako obukambwe oba olukaalikaali, naye responsibility yaffe, buvunaanyizibwa bwaffe nga abazadde, nga sawuddeemu muzadde mukyala oba namuzadde omwami oba guardian kubanga era abeera muzaddewo. N'abakulembeze baffe mu masomero mu institutions ez'enjawulo twongeremu nnyo guidance and counseling sessions eri abaana baffe betufuna mu masomero, si ku baana abapya bonna naye n'abo ba continuing students twongere okubabuulira nti ensi tennatereera, ensi terimu bantu balungi bokka, wabula ensi is a hub, erimu abantu ababi, erimu abantu abalungi, erina abagezaako, erina abalina eddiini, erina abatemu, erina abantu bonna aba buli kika. Of recent twakamala okulaba omutemu gwe basingisiza omusango eyagenda ku Kalabba eyatta abaana baffe abana, n'ogamba nti ago mabujje. Omwami Mayanja John Bosco, omutuuze mu Kisoga Central Cell mu Mukono District, ono yasooka kutuloopera nti Muganziwe era kati omugenzi. Akiriza Bridget nti yafunye akabenje, era mu kumuggyako statement ne tulaba nga byayogera tebikwatagana, ne tumukwata ne tutandika okunoonyereza ku musango ogw'Ettemu, ng'era ono yasimbiddwa mu mbuga z'amateeka.